batuletera mabaluwa buli kaseera mabaluwa ewala DC twakagendayo emirundi n'emirundi tugenda na myaka ng'esatu tetuyambibwa tuli banyivu nnyo nze nsembayo wano nze mu Galanda wa wano ewa mwami Muwanga William Nsubuga amaze kutaka kunne emyaka gigenda mu 9 essaawa eno ennyumba yiri yagudde twevuddemu ng'abaana tufunye obusente bwaffe batuyimiriza nsonga ki tata ayina kwani omusango olikwata ku ttaka lino essaawa eno nze ndi muwala wa mwaka ki oyina emyaka emeka 8 n'omusobi wamu abantu enkuba ngena weze kibuyaga bubububu nze nzuukuka ekiro nentuula butuuzi nenzira mu ddiiro saba Katonda emiti gyebuna yobuna bagamba eyo nnyumba esulwamu kati abaana beevuddemu bakole kye bakola ettaka tebaligaana litemamu bagenda bajje balisalemu nga beefu nga babakwata era bebawulirira nti abakuta bazze ku ttaka lino paatulo ebayolera lemesa ettaka otambula ebintu bibeera bitambula n'abiyimiriza kati abasirikale bazze ne bagamba tebaddamu kuzimba nnyumba ya mwami Muwanga kati obuzibu bwe buva nange simanyi we buva naye ng'ettaka lyonna ly'abantu wamu bali abantu 3 abalamu abaliwo kati abalamu abaliwo bali abaana 6 nenga banaweerire enga banaweeri buli omu amanyi ekintu kyalinako wekyenkana mwami Muwanga nzaala ayinako yiikaze 3 mwami Kikonyogo ayinako yiikaze 2 abaana abawala baleka babawadde yiika emwemu buli omu ayina omugabo gwe right now tata akolera kuyiikaze n'ekyo ekiba kimuganisa okukolerwako byalina okukola ffe tuli banyivu nze n'ebyokwogera sibirina mpulira busungu bwereere kyekituufu kyo bingi bye tusobola okwogera ne tuli banyivu nnyo kati muzeeyi waffe ndwe mukube naye tusaba buyambi abali ye RDC tetukyagala na kumuwulira n'essaawa eno akedde leeta bipapula mutetuzimbira muzeeyi ndulwaki mbu mpaka Mande yafuuka mwana wa wano wa Mamba tuli banyivu nnyo nze ebyokwogera sirina bimpeddeko mabega wakyo aveeyo tumumanye obolede ettaka yali babubbi ajja aveeyo atubulire ti ettaka nali nalibabbako n'enditunda tuli banyivu nnyo bannange ate nga tukooye kyetaaga mugende Libya kanso mu kitundu ky'Ekasanga kyeyo alina kyembaze naye tezitegeerekeka yatuuka okuwandika endagaano n'awaaba omusango muyina agwewoleza nti muzeeyi yamuguza muzeeyi akigaana abaana ng'alina abaana bakulu n'abaana abamu balina abazzukulu tebalina kye bamanyiiko kyewuunyisa nnyo nti tutuuse ku mulembe guno ku leeva eno omuganda okubba muganda munne kibi nnyo ffe tuva ne tubayamba n'ekitalo nnyo kankiyita kitalo kati otula muzeeyi n'emyaka gya mwana muto muzeeyi aba n'ezzadde lye nga bw'oliraba lwakituukira zadde lye naye bakwagga olina ebigendererwa oyiseewo ebigendererwa byo obba omuzeeyi n'ekyo tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga Minister Office of the President Mitsala Miya Balanda Minister Mayanja State for Land ajja kuyingira musanga kugenda mutegeezaako ensonga ntukole kipizima naye muzeeyi yeetaaga okuyambibwa kuba ffe tujja buzi tuli bakozi tutuukira mu ofiisi tudduka nti tugende tulabe kiri ku ground muzeeyi enkuba emukola otunuulira ekiyumba kitonya afunye mutabanyi abaana bano bagezeemu mulimu batandise okuzimba RDC azze nti awunagulawo RDC azze nti temuzimba kati muzeeyi addewa tujja kukola ekintu ky'amaanyi tujja kulwana n'okukuka ejjembe nga muzeeyi afunye obwenkanya kyekyo mukama wange amannya nze Ramadhan Kaziro nga njaga kunyonyera ku nsonga ezikwatagana ku nsonga za muzeeyi Muwanga ku ttaka ly'omugenzi Melkizedeki Kimukasa ettaka lino yatandika 2018 ebiseera ebyo nga ababbi batandise odiyingiramu bano abataka bano bamuzeeyi Muwanga wamu ne mwami Kikonyogo ne bajja basaba obuyambi okubalaga enteekateeka ki engeri gye bayinza okuyambibwamu ettaka lyabwe okununulwa n'okubagobera ababbi abali balitataganya mu kiseera kino twagezaako okubakwasaganya ensonga zaabwe n'okutuuka bwe zituuse essaawa zino naye ekizibu ekyajjawo mwajjamu abantu abalimaze oddinyaga era batugamba ebiseera babikola ebyapa twagenda okwinoonya ebyapa nga bakoze eki nga byaliko ebiri
tugezaako okubifollowinga tukakasa nti byapa bino byakolwa ne tuza n'ababikola. Mu kaseera kano ne ŋŋendako ewa RDC ne tunyonnyola ensonga RDC nazingira tutandika okuzitambuza ne tugezaako okuyita abantu abo abalaga nti bakola ki bayingira mu ttakiro baalitwala abantu abo baagana okujja ne tuwulira nti ttaka abasookako bagamba nti bagula ettaka ly'omukadde kwe bayita Kate Nabulya omugenzi kati yafa naye ate ekiseera ekyo baga nti bagulako ettaka balisasulako $8,000,000 $8,000,000 ogwo n'essaawa zino tebakola ki family yazirabako niyo manya omukyalo oyo bamutwala ng'ali ku kanula omugenzi ogwira omuteekaze ekiwandiiko ekyo okusasula $8,000,000 nezo bazisigaza n'okutuuka essaawa zino ekiwandiiko ekiriwo ekiraga kyasasula $8,000,000 kati bwe yamala okufa ate ne bajja bakola ebijja nga temaze na kutwala n'abafamily kubagamba nti mujje tukole ebijja bannange omugese nezo omugenzi zino wabula bo bekola accountability ate abafamily bekanga bwekanze nga baze kukola bijja nga tebabategeera ne bagamba lwaki mukola ebijja bino ne bagamba nti mwandibadde mujja ne mutula naffe nga waliwo ensonga ezaaliwo naye tebaba mukisa kukola ki kunnyonnyola. Amanya agange nze Kiddawalime munnamasaka tuli wano Kiteegombwa owa Muzeeyi Muwanga owali ensonga z'ettaka. Ensonga z'ettaka zino zimaze akaseera naye nze nganze Muzeeyi bwe yampita nagezaako okukola research yange n'ennoonyereza nga ngamba nti alina omukyala bamuyita Nanfuka lawyer ali mu mukolera byapa naye ng'amukubidde essimu ebbanga nga tagikwata ne mukubira essimu n'agikwata ng'amubanja $6,000,000 mbu yamugulako ettaka afuyiika simanya ate yamukozesa endagaano z'okukola ebyapa biki naye nga yali amaze emyezi kumpi nga 5 ku 6 nga takwata ssimu za Muzeeyi Muwanga. Naye olwaleero bwe natandika okuba nga ayamba Muzeeyi Muwanga nze nfunye obuzibu bungi era waliwo n'abantu abagobera emmotoka yange nga ntambula ne bodaboda zingobera buli lunaku. Mukyala Nanfuka tukuyita nga twagala ojje onnyonnyole biki biwakola ku ttaka lya Muzeeyi Muwanga, lwaki oliteekako enkaayana, lwaki weegasse n'abantu okuba nti n'omusanya w'ettaka lya Muzeeyi Muwanga. Era nga n'aba administrator general mwami Boogere yasooka okukola fayiro eno twagala naawe oveeyo oyogere wamu ne mwami Lwabona Nziti Lwabona twagala ojje oyogere tutegeere ki ekiri ku ttaka lya Muzeeyi Muwanga kubanga buli muntu ajja wano agamba nti alinawo ettaka buli muntu ajja wano agamba nti yagulawo ettaka twagala kumanya ani yagula ettaka ani yamuguza be baani abaakola ebyapa ebiri fojale ku ttaka lya Muzeeyi simanya Musoke simanya ani twagala kumanya abantu abo baliriddawo abatakwatwako. N'ekirala kye neewuunya nti neewuunya RDC President yamuwa obuyinza okuyamba abantu kubanga mulimu gwe buvunaanyizibwa bwe ofiisi nkulu erina security na buli kimu naye abeera atya nga yalemwa okuyita yadde Nanfuka omuyita okuba nti ayogera ku nsonga zino kubanga lunaku muga nti obuzibu buli ku Nanfuka yeyeetoololerako ababbi bonna nkubira mwami Kakooza Mutalo Omulanga Muzeeyi Muwanga ngambye nti nkutegeeze wakula naye era omumanyi mwami Kakooza Mutalo twagala tuyambe ku mukyala gwe bayita Nanfuka tetumanyi maanyi gyagajjaga gatulugunya bannayuganda gye bali waggulu eyo abasobola okuwulira ensonga eno tulaye nga tusobola okuyamba Muzeeyi Muwanga ono okulanga ava mu kizibu kino kyalimu kubanga mukati takyasobola nakutambula. Muwanga bazze batabulwa babulooka b'ettaka olwaleero abamu abali ku babulooka abali ku ttaka eryo kaakati ate be bamu bwe bavudde wa Muwanga ewa Kikonyogo ate be bazze wa Muwanga kati be bali ku sayidi ya Muwanga be bakonfusinga buli kimu bwe babeera nga bavudde emabega yonna ng'ettaka weeriri lwaki tebayinza kulindako zino nnaku ntono administrator general najja n'abagabanya buli omu n'alaba bwakolagana n'abantu beyekomitingako nabo. So iyi position tewaliwo kinene kya nnyo naye nga nze nagenda okujja wano ekasanga ati ensonga nazisangawo nga zakwatibwako dda Mukyalanjuba era Mukyalanjuba yajja wano ku handover handing over ki ebintu ebikwatagana ne estate eyo nambriefinga we yali atuuse nange nentandikirawo. So biri wa administrator general zisina buzibu nze nayambi buyambi kutereeza naye ng'ekizibu kyonna kigenda mu maaso ku ground. Abazimba olwaleero essaawa eno bekwese mu kugamba nti mwami Muwanga naye ng'okumaliriza bagenda kumaliriza nga mwami Muwanga bamubbye. Nze abatunda aba Muzeeyi bongere kutunda bongere kukola nsobi nga administrator general tannaba kubagabanya tukole kiki. I had to take a stand
nendagira nti nedda ennaku zino 10 zetuwadde Muzeeyi Muwanga bw'aba alikavalinga buli kimu kiyimirire bwe banajja nga 29 ba administrator general munaagenda mu maaso okusinziira ku mbeera y'omulwadde bwana ababwene beebadde nabadde siyinza kuleka kola ki exactly ekyo kyekyabaddewo twakkiriziganyiza ne ba administrator general nga tebannava wano era okubakakasa ebbaluwa naziwandiikiddewo nenzibawa nempeereza ku ground DPC nemuwa administrator general waneerabidde okumuteekako naye nemuwa blind copy naye nga naye yafunye copy so that was all tewaliwo kirala kyanja